kino tekiba kyakanga bw'obanga okyalina obuvumo obunvuma nvumira ddala yongeramu kubanga ne Yesu baamuvuma download mo bivumo ate baakoma n'okumuvuma ne bamutta kuba ne bawandulira amalusu kabaka wabakabaka atudde mu ggulu kabaka akantaswana kweyamba ne bakuba taata yali alina obusobozi ate kyebali gamba lumu omwana n'angamba twali tulaba firimu ya Yesu mwana wakeeyo muto n'angamba naye anko naye ze singa Yesu alina amaanyi ago gasajja mbadde ngenda agakupa nga yuze ne mugamba mwana Yesu awo yanimba matisi andikubyeko omwoluyi namonda ku support ategera ati kale yadde tuguse naye waliwo ekyali yali akubo bali kerode bali bani abamutuga Pilato Pilato so bintu webityo kati wobanga osabira gwanga mukama abakuwadde burden wobanga atona alisabira kiba kitegeeza okyali ku level y'okusabira region oba Katonda wabanga yakolaze ekintu nga kyagwanga abakuwadde omugugu gwa gwanga kugusabira okitegeera then nze kamba buli ekyo vulaba nze siriddawo nga manya President Museveni manya nvume Bobi Wine no tewali byakuvumaawo Bible gamba olina batuukiriza ngoli nabbi mutuufu genda wandiko gambe nze ndi gundi ne gundi njala kulaba gundi ne gundi nomulaba Katonda wabanga yakuteekako ojja mulaba olabe jajja overi mbujajja Katonda ngangi musimairo koka jajja omulabe ne Bobby omulabe bonna oyogere nabo singa abantu abawo kavuyo oba masasi oba kintu kyonna ekitta most cases njabagamba nti ne Satan teyeebase nkitegeera atawumudde yes Satan takoze eki teyeebase so mu Satan buteebaka kyovolaba omwana ajja kuyimirira omusirikale akutemunda mugambe kuba masasi woba wamaanyi nkuba okitegeera nga Satan amutuddemu abamulabisa akozesa ddembe liramu bwa semateeka naye kankubuuze osobola kulaba muntu nga alina emundu n'otandika mugamba bugambi nsonga mu nkuba kati ye etteeka kiri akozesa okuba omuntu atalina kisi kati kankubuulire omuntu wobanga ogambye muntu nkuba ani abalagidde munne komandawo eriyo komanda ni chief oyinza okuba nga okoye obulamu ng'omugamba nkuba nze mba nsaaga yetasaagako kala ya yellow ne red nga ziri mu bbanga nga ziri mu kwekuba ate nga red ng'emikisingiddwa mu yellow ne yellow ng'emikisingiddwa mu red red n'erya yellow anti kati we byeyingiramu buli kimu kiba kirya kinnaakyo red si eyalya nedda leka bubaka bwansoke mutu wasoda ne webaka obubaka n'ofuna obulala nga red yerya linda wano musento lwaki twakoze nedda siri ku bulu naye gwe yalidde soko linde nkyawaayo obubaka Export TV to the world. Balabi baffe abalungi ab'Expo mwebaligi nze ani atayinza beebaza namugereka ddunda abawadde omukka n'amaaso oba ebirozo yeebalege lunaku olwaleero vidiyo eno tugikoze ng'enzingu 14 zatolose dda ku zooba amugula nsiga eddaza tupirimpya 225 mwebalege Musumba Yesu yeebazibwe amina nkujjukiza nti Expo eno gy'olaba bakuba ebifaananyi ebirungi ne videos in case ng'obeetaaza osobola otukubira ku noti 770 944 man sponsoring munkolere video yange y'oluyimba bwerere ku sente da mwansa milioni 2 abali eyo bano bana banseera kati munsasulire mu baswaze tulina Cambridge Junior School somero ddungi mutwala abaana basome ate nga tuli ku Ubuntu Hotel Lugala Masana munywanyi bwobo yambuka ekasubi ku mukono ogwa kkono we tuli ekizimbe kya brown kya kalino baki ekiriwo kyokka balina massage unasikia balina sauna ovuddere omubiri gukoye
waliwa wali ogenzeeyo sinaba nenga ola massage oyo musajja aliko woyagala musajja munnaku nyingi nabo musajja atandika atya anyway bayina ebyokunywa ebiri hard n'ebiri soft musomba abikuba fire era simunenya bikuba fire kozi ebiri hard mbikubye fire era bikubire ddala toganya butabikuba so musumba amaso babuuza sinaba mukama yebazibwa Boluganda bampita Pastor Edward foto kigere kuva ku spiritual purpose site pastor omusumba w'ekibuga mukama yakyogera kati tulina crusades crusades zigenda maaso around the country every time tujja kutuuka ku level ya Eastern singa mukama atublessinga n'ebyuma singa atuwa ebintu ebyokukozesebwa nga tetupangisa right now twataddewo project y'ogula ebyuma bya crusade tuli mugula mwaka mulamba sobola kugula mpola paka nga tubimazeeyo ekyokubiri tulina charity egenda maaso next week tugenda mu byalo bibiri kimu wabikute benkali kimu bakiyita Luuka ekirala bakiyita kyalo ayo district number naye munda mu kyalo wowulira ebyalo era we will go together sikuleka eri ekyalo kyenenda mujeeko kiri eyo kaliro bakyeta Bumaana bakyeta like that Bumaanya something like that waliyoki bana luli twali tugenda lera story y'emiti nga gizuukuka omuwala yaŋŋamba nankakasa nangamba soda teyakulira olese ebyebuyukwe kakati ye mukwano gwange we bamuyita ani gwali naye bamuyita gundi yankubidde wano bambi kinyabo bamuyita Penina. How are you Penny? May God bless you so much. Njagala nnyo naye baana bangi abanjagala bawala nange banjagala abali eyo wetuba wansi nga tusabira abantu mu mayumba nga tugoba mizimu. People have testimonies. Penny na say hi if you see this comment, if you see this yagamba kamera wajigula not yet. You are still contributing. You can also join us and you contribute something whatever you have. So we just it's to way. Tulina bujulizi bama tambulira mu mayumba g'abantu nga tugoba mizimu nga tusabira abantu. Tubali tuwogera ku charity mbagamba wiki ejja tugenda Luuka ne Busembatya. Kakati tugenda kugaba engoye kubanga oyina engoye zikyali nnungi nga tezirimu ebituli nga sobola gabika obaza abaana oza abakulu sobola sinika ku office wali mukama n'akuwa omukisa oba osobola agulayo ndiboota oba osobola agulayo ez'abakyala oba osobola akolayo zino emigaate gy'abakyala gwe togimanyi kubanga tonawasi. Abakyala mu bitegedde ebigenda mu nsonga eyo n'ebirala wokyali mwana muto nsongazi onowasa ojja kitegeera akati osobola agula sukaali osobola agula kawunga osobola agula muceere osobola agula sabuuni osobola agula ekintu kyonna oba bokisi ya sabuuni n'ogamba pasita nze nguze kasawo ka sukaali nze nguze muceere kilo weziti nze nguze kawunga bwekati tugende nga tuli full packed. Waliwo abantu abalya mulundo eyo mu byalo nga baavu tebalina ttaka bali mu kubonaabona mbeera yabakwata kati ffe tubawa ne tuddamu ne tubasabira mukama abasumulule. So kyekyo amiina mukama ampeera omukisa. Bano abandeetera ekitebe kino bampa emirembe n'okwesigama neesigama kasasebaka wamma musumba guno omwaka on a serious note tugenda mu campaign nga tuwoomingira eddaaza 226 akaluluva omwange nga tunoonya kabwejumbira agenda okkinagukira ku ntebe enkulu ey'eggwanga president batugambye abantu baleese obunnabbi wano ku expo nti omusaayi gugenda kuyiika omusaayi gugenda kuyiika bannayuganda bagenda kufa. Before we start nga tetunagenda mu maaso is it true nti omusaayi gugenda yiika mu ggwanga Uganda munnansi yeekaabireko and mu maaso nja kubuuza who is to be blamed and how can we stop that?
abogera bwe batyo baba bannabbi oba bapasita. Bannabbi nze simanya buli omu ajja wano ajja nze mba ndeese pasita nga gwe bw'ojja wano nti oli pasita w'ekibuga n'owa obunabbi. Kati nze sirina spirit of discernment. Kankubuulire kiri bwe kiti. Buli bwe ndaba nga musayi gugenda kuyika nga Katonda kindazi. Katonda aba n'obuvunaanyizibwa okuŋŋamba nti nkwate obuvunaanyizibwa bw'okusabira abantu. Kyova olaba Mukama bwe yandaga nti bamemba parliament bagenda kufa n'aŋŋamba okyasobola kubasabira. Twebaze Mukama wakafaako ogwo. Segirinya Muhammad. Kati abasigadde nkyabagwaniridde kusaala obasabira Katonda bye yakulaga. Yes, okitegeera oyo yantolokako obutolosi kubanga bwe yabumpeera already kyali kibaddewo, yali avunze. Yes. So ekitegeeza Katonda bwakuwa obunabbi obulabula I know obusobozi kuwa akamwa kenyini kasobola kuwonya. If you see in the spirit nolaba mu nsi y'omwoyo nti omusayi gugenda kuyiika osobola gutaasa, osobola gukomya. Kiringa bwolaba omusajja oli n'omulaba nga akutejjambi agenda kutema oli, w'otuula ajja kumutema, naye w'osituka n'ogenda kubanga abatakwinaako obusungu n'omugamba ssebo bambi nkwegayiridde totema musajja musonyiwe gwe n'olaga neyakalakasa omuzza wansi wesanga nga jambi ogimugjeeko nga musayi tegukoze eki teguyise. So obunabbi bwe buto buba. So should we expect Nabbi Isaaya agenda kutwala obunabbi bw'okufa eri musajja mwerabidde mu Bible naye mwe mujja kumunzijukisa n'amugamba nti Katonda yennyini yamugamba Isaaya agenda ogambe kabaka gundi agenda kufa ateeketeeke ennyumba ye. Okitegeera omusajja bwe yatuuka n'agamba lwaki nfa ate nga nkyakola ebirungi. N'akyuka yawuliriza bulungi Isaaya amala kufuluma n'akyukira ekisenge n'agamba Katonda nze sijja kufa ssebo si ke kaseera k'okufa. Okitegeera era ne bamwongera ennaku n'akyusa ne bamwongera emyaka 10 n'egyo ey'obulamu. So lwaki njogedde bwe kiti nti Katonda waffe ono si dictator. Okitegeera sinnakyemalira. Yes. Okyasobola kusaba. Kati nze mbadde nsabira gavumenti nga ndi ku lusozi because oba osaba kati mwe mugenda ne mulaba omwaka ne gugwawo tiagas tasse bantu masasi tegasse bantu ne mulowooza nti kiyitiddewaawo nti kati bagenda Bobi Wine abagambyeko bakendedde nedda tubalabisizza nnyo kamera zino. Ife abasajja tutuula n'ogenda ku lusozi n'ofukamira evivi kuva ku maca paka ekiro osabira gwanga paka ng'olisabira litereere. Abaana balina omuntu bawandika mu comment section. Who told Museveni that we need bagamba batya titwetaaga ki and we need the freedom. Nabo bajja kubuuza who told you that we need your players. Abaana basosobya nedda waliwo abaana nga 10 bakajja ne baneetondera nga bagamba pastor nali nkuvuma mu message zo naye nga Katonda yajja nampo ninga nangamba lwaki ovumya Pastor Edward mu comment section. Nsomba tekubanga kanga abantu bajjako betu. Nkyogedde mu kukanga mu comment section. Nkyongedde mu kukanga kubanga singa mbadde wakukangira na nikirese nga message. Kino tekiba kyakanga. Bw'obanga okyalina vuma obunvuma vumira ddala. Yongeramu. Kubanga ne Yesu baamuvuma. Download mo bivumu. Ate bakoma n'okumuvuma ne bamutta kuba ne bawandulira amalusu kabaka wabakabaka atudde mu ggulu. Kabaka ataswana kweyamba ne bakuba taata. Yali alina obusobozi ate kirali gamba lumu omwana n'angamba twatulaba firimu ya Yesu mwana wakeeyo mutona ngamba naye anko naye ze singa Yesu alina amaanyi ago gasajja mbadde ngenda agakupa nga yuze ne mugamba mwana Yesu yanimba matisi andi kubyeko omwoluyi n'avunda ku support ategera ati kale yadde tumuse naye waliwo ekyali yali akuba bali kirode abali bani abamutuga Pilato. So bintu webityo kati wobanga osabira gwanga Mukama abakuwadde burden wobanga atona alisabira
kiba kitegeeza okyali ku level y'okusabira region oba Katonda banga yakolaze ekintu nga kyaggwanga abakuwadde omugugu gwa ggwanga kugusabira okitegeera then nze kamba buli ekyo vulaba nze siriddawo nga manya President Museveni manya nvume Bobi Wine no tewali byakuvumaawo Bible egamba olina obatuukiriza ng'oli nabbi mutuufu genda wandiika ogambe nze ndi gundi ne gundi njala kulaba gundi ne gundi n'omulaba Katonda wabanga yakuteekako ojja mulaba olabe jjajja overi mbujjajja Katonda ngambi musimayiro koka jjajja omulabe ne Bobby omulabe bonna oyogere nabo Bobby olani bafutu sojja wewe kavule bayinza okugamba waacha wewe kati ogende State House mbogenze wa jjajja ennaku zino yeekengera nnyo kati oyinza otuuke wa jjajja ngoze musabira n'ovaayo na bbaasa bigambo ne bikyuka yagenza omusabira n'ojjanga ogamba timanyi kakati nobanga musumba ngo wawali ekavule obusimeka yagamba mwaba bayita bafutu bigere bavuga amadika naye wadda obyogere obuzaabuza tereera otunule kamera obyogere bulungi bwoba gwe akaluka ni case nga waliwo ebibi ebyolekedde eggwanga lyaffe who is to be blamed mmwe aba batabasabye Katonda oba bakulembeze baffe nga sinaba kutuuka kukolesebwa Katonda kwe yandaga ku ggwanga lino singa abantu abawo kavuyo oba masasi oba kintu kyonna ekitta most cases njabagamba nti ne Stan teyeebase nkitegeera atawumudde yes Stan takoze eki teyeebase so mu Stan buteebaka kyova olaba omwana ajja kuyimirira omusirikale akutemunda mugambe nkuba masasi woba wamaanyi nkuba okitegeera nga Stan amutuddemu abamulabisa akozesa ddembe liramu bwa ssemateeka naye kankubuuze osobola kulaba muntu nga ayina emundu n'otandika mugamba bugambi nsongamu nkuba kati ye etteeka kiri akozesa okuba omuntu atalina kisi kati kankubuulire omuntu wobanga ogambye muntu nkuba ani abalagidde munne komandawo eriyo komanda ni chief oyinza okuba nga okoye obulamu ng'omugamba nkuba nze mba nsaaga yetasaaga ko ebote basaaga ne abaana basitwago bakambwe abo olaba bakuuma poliisi n'ebintu byayo mu kuziika Ssegirinya nze nabagirako engalo bino byali bepanga bateeka ebigwa babisitwa ne babiteeka mu nsiko ne bagamba poliisi temukole fujjo era bakuuma poliisi yakola fujjo Masaka naye waliwo oyogera ebintu naye nga obyogedde mu kifuula nnenge musumba agawakana bameka basiba poliisi abo bakwata okole fujjo poliisi abaana bafutu soja mu kuziika Ssegirinya balemesa poliisi okole fujjo ne bagikuuma n'ebintu byayo ebyo ebijegere byabyeteeka mu kkubo nebabisitwa naga tebinabeera mu kkubo wakati mukoze ensobi bibeere no mabbali mu nsikosiko kasa kwali kuziika kati poliisi yali yagateekayo ebiggwa mu kuziika baba bagiremeseza okukola ki efujjo kakati ono soda muwulidde eyo sijjagendayo sebo kyenjogera kiri kinene kisukulumye ne poliisi kisukulumye ne poliisi kyeŋŋamba kino kintu kiyamba buli muntu oba mu poliisi oba musirikale oba mukulembeze oba buli muntu yenna okitegeera so nali nga mpozi nkuzemu kiti kyombuziza nga sinagenda nkusoose nenkubuuza ani in case of anything happens nga kibi abakulembeze ali ku opposition Katonda nammwe ani alina okublamingibwa ennyo Stan nice kubanga Stan yayingira mu bantu abo n'abakozesa then tuwa obubaka Katonda bwe yakuwa to blaminga Stan so nalaba yellow ne red mu centro muno
kala ya yellow ne red nga ziri mu bbanga nga ziri mu kwekuba ate nga red ng'emikisingiddwa mu yellow ne yellow ng'emikisingiddwa mu red. Red n'erya yellow. Anti kati we byeyingiramu buli kimu kiba kirya kinnaakyo. Red si ye yalya. Nedda. Leka obubaka bwansoke mutu. Lwaki soda ne weebaka obubaka n'ofuna obulala nga red yerya. Linda. Linda wano musento lwaki twakoze. Nedda siri ku bulu naye gwe yalidde. Soko olinde nkyawaayo obubaka. Abantu bangabeka wempe yenze kansolo yimbazi Nalukoola. Naye aba bamagamba mu comment section naye kweri ngeri gye yemola nasobola agamba, excuse me madam, speaker of the parliament, I'm the elected member of Kawempe banu benyini mu commenting and I'm opposing the motion. Obubaka bwafuna on a serious note. Yes. Kati mu kala zino nga ziddukira mu bbanga nga zemixinga jukira zino kala zonna zeggwanga. Yes. Kati gwoyinza okulowooza nti nze nkoze eki ndi ku side emu. Kubanga ku bendera ya Uganda tulina kala meka? Black, yellow, red. Very good. Black represents our color, red the brotherhood, yellow the sunshine. Yes. So wekito bwekyali. So mukumikisinga zino ezali zimikisingiddwa zino zatandika kutaninga muki mu black. Katika black ako akali kumakati Katonda nagamba sitaani akozesa akantu ako neka affecting red side eno nika affecting ne yellow side eno bwezegatta. Yes. Za forming. Yes. A black color in between. Yes. Ekino kyali kyemikisinze yellow ne red. Kati nemubuuza kitegeeza ki nangamba nti waliwo wabadde wagenda kubaawo olutalo oba nkyogere nti waliwo olutalo olugenda akola ki okusituka nkitegeera. Kati nangamba nti naye central enywezeza red kuno kwolesebwa kwa nali ku lusozi central enywezeza ki red. Naye ebitundu ebisigadde byonna bilimu yellow. Naye yellow naye era red obulabamu nga bukoze eki tukutwaleko mu East nga weebuli red. Ndi mu kwogera bintu ate gwonyingirira ogera oba wakanya Katonda. Ogera taata bye mbagamba mba nkyayogera no obstructing kakati ako kasangulamu kayogedde. Hakati Katonda nangamba nti ngeri bintu bino mbirazeemu ekiseera kibale kigenda kutuuka wabewo okulwanagana. Kitegeera ate kulwanagana kuno nali ndaba nga abasirikale n'abasirikale naye nga abasirikale bali bambadde red basaidi ya red naye abeeno bambadde majje byamajje. Kitegeera obubaka obwo nabufuna nga Bobby nga tanaba kumukolera birthday omanye kyaliwo ku birthday. Kitegeera kati nga bangamba bano bagenda kuba bali ba red Katonda ngamba mama tebali trend naye benganga abantu batakoze eki abantu abali trend bagenda abawutula bafe n'okufa. Genda ku mavivi osabire red osabire ne yellow nga nina okubasabira walemewo okuba okufa ku makati awo bagenda kukola ki kusisinkanira awo. Kati nensaba kati bwe namala kusaba ebyo ne bivaawo nendaba nga President Museveni ng'atudde ne President Kyagulanyi nga batudde ku ntebe nga President Kyagulanyi nga mucankalavu nnyo nga ye ayogera ng'akoze eki ng'acyankalanye
kwe kumubuuza kati onoofuga ntebe ng'oli mu kyankalamu ng'olina obusungu bw'otyo onoomalako olira mwekyo bwe kyali kati mu kwogera we bati mu kwogera Bobi yavaawo nga akyankalanye ye teyakkaanya n'atambula bibye n'aŋŋamba olaba ekyo kye tugamba nti eggwanga liri mu kweyawulamu politics ayingidde mu baana bali kumpi n'okwetta bwetyo bwe yaŋŋamba kati n'aŋŋamba saba bululu buno buleme kubeeramu ki okufa kw'okufa wekuli naye saba kuleme Stan aleme kola ki ekituukiriza nti obululu bubeere bwa mirembe kitegeera bubeere bwa mirembe nti oliwe baliwe babasinga bakirize nti bakoze eki batusinze baleme kucyankalana oba kwekuba baleme kola ki okufa kitegeera ekyokubiri n'aŋŋamba nti omusaayi gwonna oguyiika gubalirwa ku bakulembeze abaana ba Nuupu bwe bafa gubalirwa ku president wa Nuupu owa NRM bwe bafa kuba president era musaayi gubalirwa kwa baani kuba NRM balwawo okufa okay kakati kino kitegeeza ki ffe tetuli ba politician nze siri onayinza okuba nze siri politician naye nze ffe abaweereza ba Katonda awangudde gwe tukola ki gwe mukubira saluti gwe tusabira gwe tugenda ki naye ekyokubiri obukulembeze buno bunaatera kukyuka bugenda kukyuka in 5 years from now starting with this 2025 right now when you get it we yabumpeera ng'omwaka gutandika obukulembeze bw'eggwanga Uganda in 5 years bugenda kukyuka within 5 years yes from the other dynasty yes owulidde from the other empire from the other kingdom okudamu sabudala bugenda kusiga kukyukira mu nnyumba oba bukyukirako nti bukeeno busa bujjeko embumbogo tujja kufuna president omulala mu mirembe si mu lutalo si mu masasi si mu kuyeekera okitegeera kyenakugambye kiri nti kyenakugambye kiri nti bino bye mulimu bino bitono kiri kyo kinene the other one is too big and so big it is national wide yes okitegeera Katonda tekwa kubaka kuwa Kyagulanyi ne Bobi Wine ne Museveni cause bebavaako byonna yeringe manduso ya buli kimu kubanga politics erina okubaawo yes Katonda takuwa message just agamba saba kuba ne bwosaba nga jjajja agambye weyogera leta bulungi straight ngamba lwaki takuwa nti Kyagulanyi agenda ndaba wetoloola. No, the question is Katonda gamba kusaba busabi takuwa just to go straight or to deliver message directed bo beko kyobagamba ekyokola kubanga bo sawa zino they are drunk of politics batamira bombiriri batamivu babyabufuzi yes they can't hear any advice outside the politics. Yes, I rather pray than when God tells me that you pray for those people. Katika nkubuze ogenda convincing Kyagulanyi nti Kyagulanyi munaye tewesimbawo kubanga bana ba Nuupu bajja kufa. Will it happen? Era jja kubuuza nze abatta. Kati ojjo gambe President Museveni banaye muzeeyi banaye tusaba busabi ngeri gyoluddewo munaye biveeko oyo tumusabe gwolowooza asobola kukiikiriza simanyi ne tumusabe taata kankubuulire kintu kiri ekyo kimu Obote yagamba President Museveni inamugamba nti President Museveni yagenze kuyeekera ayeekera Uganda okitegeera naye lwaki nti
buli muntu alwanyisa president aliwo alina okumuyita muyeekera ate oli bwagenda n'agituulako naye n'atuulako naye abanaddamu kumulwanyisa nabajja kubayita ki bayeekera. You understand? I'm listening. Okitegeera bagambye nti kati kanzire ku statement yo kubanga eri mvuddeyo wagambye nti bana bagambye ani yamugamba atuwe emirembe kyekibuzo bibuzo biri muki agagamba mbu who told judge to fight for us to liberate us ani yamugamba to try to liberate nga bagamba who told Bobi Wine that we need freedom ne bakuba eno neno abana bakuba bonna bali tebasosola bakuba jajja ne bakuba ku muzzukulu naye bajja kuleeta and who told you to pray for us for those ones who are mine God sent me to pray for they are only one no waba 2 or 3 bebo katonda bakoze eki baba kugamba yes so for you just to deliver yes because let me tell you one thing nti singa president Museveni yali tayagala politics ebeewo teyandikiriza teyandisigningize sente zigende mu electoral commission okitegeera teyandiki ogambye lwaki temusiima mu central all MPs muli mu red lwaki temusiima twagala kanene twagala ntebe eno tegasa muze jaji agende busoga n'agamba ne bworonde ekidomola nenga mu kaseera akakuleta ekiteeso asobola okuwanika omukono n'agamba yes oyo mumuronde jajja ne bamuwa abankusere bafubutuka emabega eyo kyokka bagenda na majority si minority kati baita ekiteeso mu parliament abankusere ebidomola jajja byasaba oba tateesa wanika ni inze n'abeeruhuuka bamba yatukobye tulikulonda ye tulironda yi kati mu Kampala no muli batono nnyo jukira gundi central Uganda yesinga abaka parliament abatono omusajja akechula eyo mambuka ebyalo binayo district kati abankusere bafubutuka eyo abalonda yesi jajja kati agala ntebe nene lwaki temutuukayo and it is a politics tumukuba akalulu ne jajja awulira ogambye otya Yesu yebazibwa Oluganda kakati gwe mpozi wagamba oli politician oli side ki yogera side ki gyoli zindi mu Uganda side y'abana Uganda ona ali ku side y'abantu ndi ku side y'abana Uganda koza mu Ugandan kati tubulire so I go with Ugandan side ki gyogwamu and if I'm to go and if I'm to vote voting abana Uganda kye balonzi tonkubya onda katumba oyi abantu bangabe wakiso akomawo oyi tasobola kudda milioni 2 agenda eruli agajjawo luli ali project y'abantu takyalina mawulire waliwo omulala yafuba tusemakirira ayogera oluzungu zemedulo bolongata kamukulage wano erinnya omulabe ajja kwesi ayogera oluzungu luli eri n'alugeza alufuwa namma abavuka muleke kweri munnammwe niyesimbawo Katumba oyo emyaka gyammwe ne mutamulonda banaye oli ali ludda bamuyita Magezi William afuwa oluzungu kati kambabuulire kana akalulu kano kemulaba abantu kebetegekedde Mukama yandaze nga ababaka ba parliament abamu ababaddemu abasinga bagenda kusuulibwa ntera benaali mukateke kaawo nnyo banaye okonakoona nnyo ne banuupu abatakoze era abantu baba bamanyi bulungi ayo mulimu ababaka ba nuupu abatuuka mu parliament taddanga mu kwogera ekyo kyonkyogera abaana ba nuupu mutegeere ago mazima ngajjeewo and I can defend you when it comes to that Mukama yaŋŋambye bavaayo eyo era mu nuupu by election waliwo babagenda kusuula era mu NRM
mu NRM mulimu aba ministers bamu bagenda kugwa mukama yabandaze sigenda kwogera amanya gayo munku bakama sirina lugambo dda ndayiro okufira mu kitoke kyago ero yagala nkuba akama obyogere sijja musumbaze sina lugambo n'obunku bakama kale mpisa ida kikabine ndio kambyogera nira sibyogera nnyo baba bakuwa sente ojombege sijja kumukugamba olimbega zenimbega weggulu anze weggulu ate go etekayo zembega ntekawo olutimbe ne mujja ne mwogera ebyomuguna embiwa abantu mbabegamu nempa abalabi limbega abasumba musabire eggwanga bane mutusabire mbanga temusabidde eggwanga amazima ebintu ebikyamu bigenda tuukawo mu kalulu sumba mutusabire ate akalulu kano kagenda kuba kifuba ku kifuba nze mbagambye amazima nze nalabye jati kawempe ng'embooko ekaaba ngamba kifo kyekyo kibalwanira ova ku jat bamawulire ba national whatever news babakubye emiggo giri big media houses bannamawulire nga bakaaba era nze kyanzije mu kalulumbiro nagambye kwe kitukidde ku muti omubisi kati nze omukalu bakubye kanale mugume first class journalist akola interviews ku Museveni ne bamukuba n'awoloma n'ayingire mu motoka n'adduka n'engamba sidda kawempe abeni TV bakabye buli media house ne posting anegamba we have withdrawn you tujje abannamawulire baffe mu field because it's not safe for them ne babajjayo kati awo naye amawulire tegawulifulumi gasi tulina basuutu soja anti ya awoza beat me ng'akuteezeyo kamera beat me nkubasas ng'akukwata ne face yo Sauda Madada gamba nkuba so nakukuba no banaye muleke nga agamba nkuba bakubira mu kamera bagezi ate bonno tebayiga nabo batya ng'ojjukira omusajja gwe baali bayita General Kale Kayihura omwana mukuba akafaananyi ng'atambuza bigere mu street campaign ntegeera nti enseene ekoma baali bamaanyi ng'ensi batya ya General Kale Kayihura baali bamaanyi era musumba muveera n'amaanyi mugakozese bulungi banaye ffe tuba tuli mu kuweereza sekyuka musumba nze ddala abasumba abaali abamaanyi nga baagwa abasumba mpaayo omu bangi nange sijja kwogera gutosi alaba oyogera bya Katonda katolo ebyange kati katuvudde ku baagwa okimanyi edda musumba nze nali mu kyalo nga mpulira nnyo enjiri ku maleediyo nga nina abasumba amannya gempulira nga Pastor Imelda Kula Namutebi, Pastor Irene Manjiri, Pastor Jamada Jagenda Kikomeko, Pastor oyo no muzeeyi wange nga mbawulira nnyo ku maleediyo genda maaso Pastor Iga Oyafa, Pastor Rosias Bujingo Kanani, nani other than Pentagon, Sebyala, Pastor Chiwewesi, Sebyala tuwali, Pastor Tom Mugerwe Mutundu, abo ngamba wulira ku radio. Nyaba mu kati musumba ngono wali but wano wansi sikyamuwulira Pastor Kula Imelda Namutebi namwana. Abera missions. Mission kivinga America, abera njanga abera ne mu mission. London, abera USA. Ne mu crusades zibe yauda tulinga twazimanyanga anti tokyawuliza radio wani akujja ku YouTube sawa musumba kankubuuze kyogamba gwe buli kyokola kibeera ku YouTube nibi musibimanyi tugenda tandika radio programs it's okay but kati musumba Kula nze nkubulya njogeza nna kubanze musumba Kula Namutebi yasooka okundetera Pastor Wilson Bugembe mu kyawo ne mulaka kubwerere Bugembe Goma kuleta Bugembe kuba ine myaka emeka nine myaka kuba naliwa mu P6 P5 nga Bugembe mukuru umuja muto naye Bugembe ine myaka ngenda akolako guno Bugembe ine myaka emeka Bugembe fe tukuzidde ku nnyimba ze katuziwulira ate naffe tuno tukuze naye bannaye Bugembe wasa Bugembe bamuleteye mukono n'ayimba patulo yamujja kuba jamu yali akutte Pastor Imelda Kula Namutebi nakubira polisi yawo ne bamuwa patulo nejja Bugembe awo ku butebe mukono ne muleta paka ku stage bwati ku palupi ku kituuti na kubiye obuyimba nga fe tuli buto bwetuti nenga namunji w'omuntu akutte Pastor Imelda Kula Namutebi nga musinga bawe Kula akyaliwo ali w'amaanyi nnyo yabula nera akyali w'amaanyi ojja omunoonyeeko
yabula ebyaddala namwandu yabula. Kakati tugezaako kubagamba nti akalulu mukegendereze era woba wagira teka mama magezi wagira ngo wojjayo omutwe gwo bajja guwogoloza tusigamu katengo amazima gali nti jjayo omutwe gwakirekayo ekigere bakifoto anti kati ugambye mbateekamu akatengo bakubye mukwano gwange ettawa mu kalulu ekigere ne kikyuka bwe kiti anti kati nze nkyembagambye gwakiri ekigere naye obwongo bajja bwonoona bakigambako n'abo abakuba nabo ne balekera otukuba nabo bagambe ko mbagambye sitaani yaba abayingidde omanyi nga naffe sitaani yatuyingira mwena nti muba mu riot ya sitaani sitaani ayingira bano n'ayingira nammwe abasajja batukubanga emundu mugirabanga nga kiti kya muwogo kati nammwe mwenyini tuli bamaanyi nnyo kamera eyo gimanyi nti kamera kati wobanga toliiko firuli kati binaakusangawa musombo oli akudaivatinga abalirira abantu bave ku bintu ebyo bagambe bebereremu wamu amazima gali nti buli woba mugezi omusayi gwo tegujjayiika buli wonooba musiru nkyogeddeasigamu katengo anti obuzibu nebajja nebatusala kati mwe mwefula lindako nkulageko mwefula nti mwe muli bamaanyi banusolidi ompulira omwana yeekuma mu yelo wali ku parliament mukisobola mwe neyeekumako omuliro petro nebuko nemwokya ayo yali sitanti mbusitani kati mwefula nti muli bakabi tukulageko naye kati mubakubba kalulu ka kanso Elias Luyimbazi Nalukola twabadde tugenda kubalaga kati kankubuze tetutya jati lindako kankubuzeyo ekibuzo okumanya emirembe giri singa abadde musajja nga akufugisa ekyuma abadde agenda akikabanyaga amuze yabba sebo ne kano yabbye ne kagaana nedda gumusumba kati kankubuulire omukyala ajati gwenjagala ennyo Nambi yafunye obululu 8 Elias Luyimbazi Nalukola obululu omutwalo gumu mu 7 eyo renji ne bwobota taata omusajja abakubisizaamu n'abadabulinga nedda yakozeseza amazima teyabbi bamanze musumba Edi wanika omukono ndayira nti yakozesa amazima Raila nedda omuntu mumukubye 8 ku mutwalo 7 era mugamba abbye ikabanaye ani ababye ati abuyandi bujjewa ani yamulonze nedda onako omanye yamulonze ani eyalonze Nambi omuyinze nabaddeyo katwacho gayo wangudde mazima kati kyogamba oli teyawangudde mazima katala kungamba Nambi yabadde asinga Moses Nsereka amaanyi ani yabadde asinga Nsereka amaanyi ani nani oyo Nambi yabadde asinga Nsereka amaanyi ati kati kyogamba nono MP wamwe singa si Bobby yabadde asinga bana amaanyi bani yabagano gende wa anti Bobby yalonda mono era singa Bobby yalonda Nsereko bwe mutebo mwogera nga nze nabakubya akalulu kange ngenda mu parliament agenda kuteeseza abekawe sebo Nsereko kati tugenda Nsereko abadde ne vibe ayo lidiko kati kakule musumba Nsereko at first abantu bamwagala kati nze kubulira nga yagala Nsereko ebyaddala lwakuba biwandi twamwagala si biwandiiko kalakita ejja yatulaga mu kusooka twamwagala ne kulast yafuuka public muses always they say too much of anything is always bad Nsereko yatuka nga byakola bya kisiru notuka ku site nogamba gwe taata wa mukuba kaluko bwa kansala so what bikwataganya ne mukaluke mulimu azene toilet paper mugu azene obutebe azene ebibokisi mu tokosho ali kutokosha abagamba mweto mavu manga mugenzi we mutyo segirinya ayita tukaawo segirinya okuvaawo kwekalakasa nti musolo gwerinnye nga alumba nti bagoba TV simanyi tuva ku analogo nga yali on point on serious note segirinya Muhammad teyakola ko bintu bya kisiru Nsereko byakoze ati kakati mbabu omwana yangambye gwo muri wembizi ojjoti okulembereka wempe omwana yangambye Nsereko muri wambizi asobola kulembera ne bana mu mutemo omugambo mboluzungulo lwa viewers bwalogera notawuliriza nnyo tamanyi chovala no you know tulino mujjonkera kambabulire Bobby Wine mugezi. Yeah, I tell you this. Omuntu akulembera omukulembeze omulaba kitegeera obukulembeze si kwekola katemba oba
webale n'obwala okukola situlabi box ku mitwe. Yeah, it's not like that. You know, kakati kubanga lwaki bwaba na mentoring abantu abanagenda kuba president oshegeera tusoka ebisanyizo kisoka kyokubiri singo oyitawo ng'oli ku gwe bakuwadde bwa leader of opposition kati ne katembawo gamba I don't know luzungu oluzungu lukomyawo una presentinga ki olaba nange musinga olusi nsulasulamu obuntu. Yeah, so nga ate nalokola badde hambo oba muvumi oba omukozi ng'ali ku point era kutunaga nze eriya siruyimbazi nalukola abantu bange bagenda kunno nze ngamba bwenti kubanga wanate tuba tuze ku ground kubanga ground yezimba kinene kitegeera abawagizi abawagira nopo kitegeera nga before nga tewaliwo kintu kyonna ekitanaba kubaawo leka musooke mutuule mukute before bwe muba nga waliyo olaala enkya nga mukimanyi kituufu basirikale bakoze eki webali mutuule wansi muyiiye mu creating ekintu nga musirikale tasobola n'okubakuba abaana abajja ne order piga yeye lindako bonogamba piga yeye n'okumu babiri basatu fene tudduka ne tubaviira ate mugenda akubaki anti kati mission yaffe y'okugenda gye tuba tubagamba mugisi okitegeera mobilizing nze kyensaba President Museveni nti politics sigimanyi. Then you are talking. I don't know politics. Yes. But what I'm on behalf of people, waliwo abasirikale bamu bakitwala personal. Abali ku ground sina ba commander because we saw it kamera nga zikwata bajjati nga balumba mwana kuba n'obuzamu amanja ati obujulizi tubulina twabirola wajjawo omusirikale omukyala nga ayina amaanyi sebo ayola babiri nga baza mabega that woman someone should marry such a okitegeera nga abaza mabega agamba stop nga abasika nga abazayo nga bali bawulira omusajja kuba omugongo yizo nga bannamubidde so buno obukambwe bwandikendeezeddwa nzogamba entebe guyagituulamu okitegeera oluusi kyovolanga mbagamba nti oluusi ne president abatabiriimu naye nga abakulembeze bano abali ku ground oba abaddumidde nga be balina okuimplementinga obwo busungu kubanga wano musirikale kirwanyi okufuna omuntu kumukuba kati wokola akavuyo mu politics yalabira ddala nti afunye chance ekola kike kyali kibakubya akavuyo kike bakola alabira ddala noga nti mpagira musumba Edi Kinkubya andi kati oyino wagira ngo oli mu cool otuke ku ballot paper no kulaga kajanja nti yoyo Edi wange woli gwa wendi gwa naye mukwano gwa kajanja teguhangala tushimba tuve wano kakati nsabire eggwanga lino nga mukama bwe yandaga bintu bingi bimu bitiisa naye sagadde ebyogera ku set era nsabire eggwanga lino transitional power weba ekyuka wabawo emirembe nti wabanga nga muntu ye mutuufu Katonda gwatuleetedde leka waba awangudde ekifo ekyo akifune muki mirembe nga President Museveni otufugidde mu ddembe mu mirembe ekitegeera kati tubadde tusaba n'entebe eno fe abasabira eggwanga fe abasaba because si kirungi kusaba n'obeera behind camera nga tebawulira kyoyogera naawe kyobagamba kubanga ffe tubeere no nga tubasabira weewaawo politics is a dirty game okitegeera ntambuddeko mawanga ngenzeeko Tanzania naye amazima nga Uganda etusinga ngenzeeko Zambia naye nga njala eruma bali amakubo malungi naye n'ababoda tebakola babayimiriza bateeka omusolo mulungi nga gwa motoka okiraba naye ffe wano musajja agezaako balansinga okitegeera kati nawe nvaako
balance nze sibula balance nga nawe tuve wano balance nze chovula namwe nawe wesimba so mirembe mingi tukome ku balance awo so, sibule kyensaba kiri kimu nti abavuka bannange bobanga olabye nti abasajja abo bakambe bagenda konkuba emiggo nfe nga sizadde nfe nga siwasiza nfe nga future yange ekoze eki ate bazadde bange banfiirwe please give it a space webalekanira beera mita empanvu ng'olengeza bulingiza oba beera ku TV oba beera wa kubanga nkakasa bulungi bw'onobeera mita mpanvu teri agenda akukuba ne bw'anaabanga nakukuba leero bannaye bajja kugamba yabadde agudde eddalu kitegeera so katusabire eggwanga libeere litebenkavu mu budde bw'okola ki namwe abanaaba mugudde Katonda beyandaze ate namwe temuleeta akavuyo muve mukuloga muve mukusamira mukama yandaze nga ba MP bangi mugenda kugenda mu basamize ke gaseera kufuna sente mugenda kuonona sente zammwe za bwerere mukitegeera musetolinge musabe Katonda Katonda yeka yasobola kubawanguza mukama abampira omukisa sigadde yenze Pastor Edward kuva mu Spiritual Purpose. Bannayuganda mukama batuwera omukisa sigadde nze omwana so kansabe mukama taata nsabira akalulu kagenda kuddako leka kabereke emirembe ate keddembe mukama nsaza mbuli plani z'omubi ez'okufa teri agenda kufa mu linnya lya Yesu ngana amawulire g'okufa mu linnya lya Yesu Kristo buli mulabe yenna buli bisota byonna buli bizimu buli misambwa egigolokokera mu politics okutta abantu mukama taata bisanyeewo mu linnya lya Yesu Kristo mbika eggwanga lino wansi w'omusaayi gwa Yesu Kristo mukama taata kitange bakulaakulanye bawangaze bawe omukisa bawanguze mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amina era amina naye mu comment section wandika amina bye bye. Export TV to the world.